Sebo Kyagulanyi singa tewajja twali badde waffe. Kuba abasajja abafuga eggwanga lino basazeewo okulisaanyaawo. Tewagenze mubende. Ngenda kukimayo ki. Abantu ababudamya mwami Museveni n'akabinja kaakabayeekera mu nsiko z'eruweero. You made the worst mistake in the history of this country. Tubalengera wano mukyakyancha musimanyi mama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri ekongo kidda wano naawe wammwe baagalawo 103 tonyeza Osat Radio 4 ensonsoze 102 ka tonyeza musanvu Radio 8 ewoma kosane 10 ka tonyeza musanvu Radio 7 kabaliga. Honorable Tamaguzi Semakula 101 ukizungirizi Dange Adam Kungu yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru omuntu okozesebwa amajini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako sobola okozesa ennamba z'olaba ku screen abantu tukwaniriza ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 lamusa ko batuwuliriza sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nsooka okubuuza ku bannayuganda mwenna abateze amakyagaleero okubanga mutuuliriza naddala abantu beewaffe abesse muto Kapeeka Kasa Ngombe na Kaseke mwebalo kubanga mukola ennaku ezo naffe enseko waliwo omusirikale omu w'amaanyi nnyo wano mu ggwanga yakwata emitwalo 2 n'agimpa nanga ntereranga nnyo kuliriza nnyo ku leediyo ng'ogamba okwekalakaasiza mu nimiro naye nakula ekirowoozo kyo nengenda nkola faamu eyo mu bitundu bye bayitayo Mijumwa nenkola faamu yange nene kuliko ente kuliko biki byonna Mijumwa na Kaseke muna Kaseke naye nangamba mbu agenza okulooza ku kirowoozo ekyokulitayalinga nda option yo kajalaba egenda okusustaininga obulamu bwe ne family ye kwekalakaasa ku munimiro kwabaddemu n'okulunda so mbakubira nnyo omulanga naddala abavubuka okubeera productive nkimanyi ebyobufuzi bibeerawo munnabyafuzi n'akwaya 15,000 waliwo ennaku ezo omukyalo omu w'NRM yansanyusa atuula ku kitebe ng'ajja ayogera ebigambo bingi bano balutamaguzi ffe tuli munda mu gavumenti bwe yamala n'akuŋŋaanya omuluka bino bye naddala mu abantu babeerayo mbw abajja okwesimbawo bakuŋŋaanya emiruka n'abawa miliyoni 3 omuluka mulamba n'abateerayo n'akapiira kati miliyoni 3 bw'ozigabanyamu omuluka ndowooza buli omu afuna oba siringi 5 oba 10 n'agenda nga nti kakati muyigirize okubiriza abantu obusente tetubaganye mu bulye kwanza entera okugamba abantu baffe naddala abali mu byobufuzi abavubukamu ababeera mu byalo sente y'omufere munnabyafuzi giri ekifere nkiddamu sente y'omufere munnabyafuzi giri ekifere ffe waffe tuli balunzi era tuli balimi enkofu engeri gyeryamu ebinyeebwa by'omuntu alowooza nti batetegeere bayanjawulo nnyo ezibiriza nako kuliisa oli n'ateekawo obunyebwanyeebwa eryetya anti yo kulaba n'ojja n'obunyeebwa n'obuteekawo n'oyalirirawo obusubi n'okolakola obuntuntu obwo nebuuza nti onoolowooza nti sitegeera ajjewo ekisa ekinterawo buno obunyeebwa mu sizoni eno kyagala kundya kati nayo kyekola eyitira ddala eno bbali eno gy'otayaliridde naye obunyeebwa nebujjawo nebulya enkeera n'osanga nga yagenze so tubakubira omulanga mukole njagala kugamba abantu baffe omennaku zino tuna challenge y'amazzi gabuze nnyo mu Luweero ne Nakaseka amazzi gabbola nnyo naddala mu Kapeeka nabaddekawo mu Kapeeka mu kuziika Ssekirevu banaye tubakulisaayo nnyo mu kuziika Muzeeyi Ssekirevu n'abantu mwenna abazze okumwerekerako awe Naluvule n'okulisaayo nnyo mwenna bwe twabadde ku mipiira egyategekeddwa e Kapeeka mwebale nnyo enteekateeka eyo era abavubuka ekyo kye tubaagalamu nti bwe mubaako be mukola emipiira gino mugifule option mu biseera byammwe eby'eddembe ne temukiteekerawo nga main gundi kubanga ne bw'aba munnabyafuzi ng'akuleetedde akapiira mugambe nti ondeetedde omupiira nsambe ngende ongulidde akabuzi n'ebino bikwataganira wa n'enkulaakulana yange era ensonga lwaki njagala kubagamba abantu baffe abantu b'Essegalye amazzi g'omudumu gatambula abantu b'Ekikyusa amazzi g'omudumu gatambula abakyasigalidde awo ebbali beekanyogoga ne Kyoga nammwe ekiseera kyonna amazzi g'omudumu gajja kuba gatuuka bwe tunaavaawo tugenda mu luka gw'emijinje nagwo gufune amazzi g'emidumu abantu baffe abattimuna Kirugga
Buyungwe ndoza namwe amazi g'emidumu mulaba gatambula. Abantu baffe abesanze amasanyalaze gatuuka mwe akasembayo funa Sanze Balatira ne Sumbwe. Ebitundu byaffe bye tukyasigalizaayo ebirala nga Kikubampanga ene wa chairman Mutibwe Kibaale, abantu beerukabala, abantu b'Ekitanso Nakaseke. Programu ekyatambula egendera ddala maaso kubanga nze ndi ex-official kakiiko k'amasannyalaze aka Natural Resources ate mu palamenti yaffe eya Uganda ndi minisita w'ebyettaka. N'olwekyo ate mu palamenti ntuula ku kakiiko aka infrastructure akakiiko k'ebyenguudo. So enguudo zaffe ziri mu kutambula bulungi. Ndowooza mu abantu baffe abeekaasa Ngombe Buyungwe paka ku Mbuzi mubadde mulaba, era weekend njagala kujjaawo ku standard awabadde watukyankalanye nnyo n'aba ministry y'ebyenguudo kubanga basindise bigrade. Njagala kulaba nga wakolebwa bifunge ekkubo lyaffe terinaba kuteekebwako kolas. Ndowooza okimanyi nti ekkubo lyaffe eryakapeeka Nakaseke w'obulenzi paka Bukalasa ligenda kuyibwa kolas. Waliwo gurupu z'abaferefere ezitera okujja nezeerimbikalimbika mu projects zaffe ezitambula nezeetuuma naye musitunuulire kati natandise webiseera biri tubadde tubawo obudde. Twafuna ku mulundi guno seed schools 2. Seed school y'Ekirema ne Kasambya Lukese ezo zatongozebwa ne mu budget eno empya Kinoni yokka yeefunye. Ndowooza Kinoni ogimanyi yokka yeefunye seed school. Era nabadde nninda abantu baffe ab'Ekifampa, essomero ly'Ekifampa neno president gyasulanga Kakonda mu ssomero eryo. Nagambye headmaster we Kakonda mpandiikire ebbaluwa ng'osaba okuddaabiriza essomero eryo. Museveni lyasulanga mu biseera by'omunsiko neriri bubi nnyo. Naawe headmaster w'Ekifampa essomero eryo nabawaako ku mabaati nga ligudde liri mu mbeera mbi nnyo. Muwandiikire area member of parliament copy to Minister of Education ntusobole okulaba nga amasomero ago nago gateekebwa mu program ezigenda okubanga nga gaddaabirizibwa. Njagala kusembyayo nga njagala kusaasirako nnyo ekitongole kya UPDF okufiirwako mukulu Oluka. Oluka oyo mabegakaawo waliwo ebbaluwa gyawandiikirako General Museveni nga atuvunaana nti nze ne Muwanga Kivumbi ku ripooti gye nalina nti ffe twali tubuzaabuza abantu ku bya parish development model. Naye namwe abasajja baffe abali mu UPDF mwekekingeko namwe mulina engeri naddala mwe bajjenojjena abali awo mulina engeri gye mufaamu etategerekeka. Ffe ba civilian tubasaasirako nnyo UPDF community ne please check yourselves mutandika okulaba kuba omusajja abadde mulamu naye engeri speed gye yafuddemu nayo tetegerekeka. Ne wakubadde ndi ku side eno you gallant sons and daughters of Uganda serving our country. Right. So tuba tulina okubanga tubaagaliza ebirungi naye aba UPDF tubasaasiddeko. Nekyensembyayo njagala kusaba General Museveni sebo twayisa mu parliament sente z'okwongeza abasirikale baffe across ranks, all ranks, oba wa wansi ddala lya wansi oba lya waggulu twayisa sente okubanga babongeza. Naye ekisinza okutwewunyisa nti esente ezo bukyatuziyisa abakulu bokka be beeyongezaako abawaggulu. Tukyanoonya ani yabba sente ezo. Mwami Museveni otera nnyo okwogera okugamba tolwanyisa obubbi. Twagala kumanya ani yalya sente z'abapoliisi, sente z'abamagye, kubanga omanyise bo waliwo omufero omwe ennaku ezo abadde ansanyusa nga tekimanyi nti ne sente Museveni zaakozesa azisaba parliament. The other day some few weeks back ng'omufero oyo seba agenda mu constituency yange agenda yebaza simanyi nebaza gundi ebintu byange byensaka ennaku ezo nasaka amalwaliro gonna ogaddaabiriza. Eddwaliro ly'Essemutaawo ne tuteekawo era njagala kubaleetera mifaliso. Eddwaliro eddala ery'Ekikandwa ne bafuna sente eriri expandinga n'eddwaliro ly'Ekirema. Kakati bwe baba bagenze okutongoza amagombola gano kuba nasakayo amagombolola 2 agalina okukolebwa, eggombola ly'e Nakaseke n'eggombola ly'e Ssemuto. Kati nze bwe nsaka eno kubanga bw'obeera n'omubaka wa parliament era kino kungu nkibagamba mukubirize nnyo ababaka bammwe okubeeranga mu bukiiko, muleke okusiibanga n'ababaka bammwe mu nnyimbe ne ku mbaga. Ebintu babijja mu bukiiko bwa parliament. Bw'olaba nga Lutamaguzi ndeese ekintu kyange ate nojja n'okyeteekako nga tomayina gye kivudde. Ennaku ezo waliwo gwe nalinda ku mazzi gano agabadde gatambula. Mga nti nze ondaba nze kinneerekereza n'olaba nga sisiiba mu mbaga eyo kwogera simanyi emboozibozi.
tuba tulina okubeera mu bukiiko n'olwekyo abantu baffe kino tulumu tugenda ne tunenya Museveni Ssebokkungu tuka Museveni ebintu bino tabiwadde ne Museveni naye adependinga ku parliament ennaku ezo babadde bazenga asaba only 3 billions ezisasula abakozi ba State House omusala gwa State House etubugane egwe Ssebo asaba zi supplementaries buli kaseera ntukwisa sente classified buli kaseera nga banansi bali bubi n'ensaba ambulance ya Ssemuto naye kyategedde waliwo omukazi aveyo yafuumuse emisinde n'ajja n'agamba mbu ambulance weri nesimulabangako ateesa mu parliament naye we yazze we yawulidde ensaba ambulance yaffe bagituwe kubanga ffe tubeera ne information ey'ekyama omusajja omu yajje na ambulance. By the way, let's make this very clear. Kituufu nakulabye mu parliament nga mulundi ogwokubiri yejjo najogeddeko naluli lulina kulaba ng'oyogera mu parliament nti president yasuubiza yatusuubiza kankwe mwami Museveni kubanga ono musirikale yanzibirako n'agamba prime minister aleese omuvubuka wano agenda kutuulamu wano naye awandiika ebintu General Museveni be yasuubiza agenda kubifulufiringa kubanga tugenda mu 39 years naye yagambye ebintu byonna ababaka ba parliament ababa mu constituency ze nasuubiza ngenda kubireeta ne ngenda njogera ku masanyalaze g'ekikubampanga ndooza wandaba nankabirwa ne njogera ku masanyalaze g'ekikubampanga ag'ekibaale amasanyalaze g'ekitanswa n'awalala nankabirwa n'ayimuka n'agamba nti okujjako ekikubampanga n'ebitundu ebirala naye Ssumbwe ye amasanyalaze gaze butamaguzi tolimba nabbanja ngamba kirapu ne mga sijja kirapinga kati twalina ambulance ye Ssemuto ndoze Ssemuto gimanyi herese center for mulundi guli bwe nali nsaba ambulance tulina ambulance ze twafuna ababaka 14 ne tufuna direct members of parliament ne tufuna constituency kati nenda banga eddwaliro lye Nakaseke lifunye ambulance era liko Nakaseke South Nakaseke South County kati nengamba ne Ssemuteno lwokuba omusajja ono yasuubizaayo ate abaddewo naye kanjiteekemu wano ku fulo nengamba nti right honorable prime minister ebimu ku bye baasuubiza Museveni yatusuubiza amasomero byonna n'embyogerako amasannyalaze nena ambulance ye Ssemuto nga manyi ti omuvubuka ali wali awandiika kakati nabbanja n'agamba kati speaker nawa omubaka wa parliament nawo oli omubaka omukyala simayina gye yafubutuse emisinde simulangako ne bw'ateesa mu parliament n'afubutuka ambulance gye eri Ssemuto nengamba nti bw'oba oteesa mu parliament bakugamba gwe nga okutta omuzindaalo you have enough knowledge era tolina kufuna ki information okuva eri mubaka mulala naye sateke kakati ne bagamba mbu tulina ambulance tokowulirize ambulance kakati nembagamba mutuweereze ebifaananyi bya ambulance bye mwagambye nga baleeta ambulance eya 2017 eyakoledde akabenje nekola ki negwawo nefa era olunaku lw'okwosajjo abantu baffe ab'Essemuto ne Kapeeka bafunye akabenje ekiboga Honorable Kefa ye yanyambye bakubidde ambulance ye Nakaseke eri ku main hospital Nakaseke General Hospital nga teriwe tutombo ne bagamba Ssemuto tetulina kakati jobe nakikomejjaawo kuba nabadde njogera ku ddagala eribbibwa mu malwaliro g'eggwanga gonna nene ngamba ti eddagala tuyisa sente wano mu parliament lwaki malwaliro ga government gonna mu ggwanga teri mulwadde agendeyo n'agamba nti bamuwadde eddagala ne ngamba ti naye right honorable speaker era nkyakujjukiza ku kyambulance yaffe ey'Essemuto kakati Tayebwa ye yabaddemu n'agamba n'asindika akakiiko kagende Nakaseke n'agamba mbukawo atugambye jo n'agamba mbukawo atuwadde information mu Museveni yabawa ambulance nefuna akabenje eri mu garage nebuuzijjo ono omukyalo ono eyajja lulinga njogera ku floor ya parliament oba afaaki fe tusaka ebintu bwe musiiba mu nnyimba ezammwe ejo simanyi mu mbaga nakwogera simanyi bavubuka simanyi mu wase ebiki ebiboozibozi fe tusaka abantu baffe bafune nga kati boolaba amazzi amasanyalaze mwe mulabaawo amasanyalaze naye tomanyi gye gava ne tuleeta amazzi tomanyi gye gava gwe w'eseggalye gwe w'ekikyusa tomanyi gye gava gwe n'olaba ambulance ya Nakaseke tomanyi gyeva n'ebira n'olaba amagombolola nga gazze tomanyi gye gava n'ogenda olaba CD school zizze tomanyi gye gava nze nange naalibadde nga nsiiba mu nnyimba eyo oba nga nsiiba ku mbaga nga mbabuulira ebiboozibozi naye bw'ondaba nga nze ku fulo ya parliament era babaka beebuuza oba ono omukazi afaaki afuumuusa emisinda ze ambulance gyeri kakati ab'Essemuto baafunye akabenje yatuyambye era njagala kumwebaza nze ndi musajja mu Katuli Kisirimba. Njagala kwebaza Honorable Kefa. We had national celebrations. NRM, NRA, 39 years, Liberations Day. Nga tuli mubende.
abana NRM nga bajjaguza okubeera nga baanunula eggwanga lino okuva mu mikono gy'abakijambiya n'abalala. We expected some of you bannaluweero. Naye sebo ng'ogenda awo nzikiriza okwongera okukubira abantu baffe omulanga across the country nti tuli mu voters verification bakebera ku nkalala z'abalonzi si bwe kiri sebo mu ggwanga lyonna naye natiddemu ab'akakiiko k'ebya kannira oba bano abali mu kuzza obujja enkalala z'abalonzi abasinga balabika bakozesa yero buuku y'NRM. Nkunza kubuulira gwe nzakubuulira mwe leader. I'm not a local leader just. Yero book. Mwegendereze nnyo abali eyo. Abali mu kuzza enkalala z'abalonzi zino ze mulaba ez'okulonda balabika bakozesa biyero buuku by'NRM. Ojja kugendayo atali mu yero book tebaku update nga balina engeri gye bakuzaabulizaawo nga ba update naddala wano. Those are serious allegations. Naddala wano mu Buganda nzayogera sebo ndi mukulembeze. Ate bali mukundaba. Mugende mukebere abali mukuzza enkalala naddala wano mu Buganda Museveni w'ataawangula bakozesa biyero book by'NRM. Era bajja kugamba wano toliimu bakubuzeebuze simanyi komawencha akugamba ndi mukulembeze so kusinzo manyi ndoze tompulirangako nga njogera njwanjwa era nkugambye go and verify eno bana abakakiiko kannira na bana abakakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda bali okuzza enkalala obujja tebakozesa biyero buuku by'NRM we bagenda okusiwalizawo ng'ali mu kiyero buuku ky'NRM yekka gwe bazza obujja atakiriimu nga batandika okwebulizaabulizaakaawo ekyo nkiga ne kensembyayo eddakiika tewera mukadde kaffe kanonja bannaffe abali mu lutalo Congo naye ekiri Congo abasajja abawamba Congo temwewunyanga na wano mu Uganda batuwambye aba M23 Museveni yaggulawo border n'asayininga simanye executive order buli omu afuuke munnansi bwe banaamala okuwamba Goma naffe wano tulina okubeera ku bunkenke bwe batu bwe bajja mpola mpola nga batandika okwebeesabeesaawo beebeesabeesaawo simanyi walina obukundi wano bagashumba bwe batera okuteekateeka wano bwentera okulya ng'obakyaza obwo obukundi bugenda kubafuukira ekyambika bweto Kongo bwe yabasembereza nti ate mujje mubeereko wano ng'abanoonyi b'obubudamu kakati sebo bakajjadde abakongo babakuba amasasi babatta babagoba mu nsi yaabwe kakati mutunuulira abasajja bano bazimba z'empaya bino temulina we mugenda kubijja wala kuba abasinga muli ku mawolu gammwe n'obukunkumuka bwe babawa ne muggwamu ensa abasajja bano bali mu kuzimba empaya nga batandikira eno Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Central African Republic nalabye noono omusajja w'e Kenya nkozi naye mutabani waabwe naye bamutadde mu luto mwetegereze nnyo muli mu kukaabirako b'e Congo n'ebiseera bigenda kutuuka gwe musajja gwampuliriza nawe mukazi gwe nga nawe bakugoba ewammwe kuba kakati sebe ebyalo byonna babiwamba enkya n'eggulo don't think it Museveni talaba kigenda mu maaso walabye ekyabadde Nakaseke ebutalangu bayokyezze emmotoka nnya ebyalo byonna babiwamba gw'okyali mu kuseka Musimanyi zino gurupu za mu M23 ziwamba Goma nawe bagenda kukuwamba enkeera bwe bati abasajja bwe betwale Kongo mu banoonya bubudamu kakati batandise okutemula abakongo babagoba mu nsi yaabwe obugagga bwabwe babututte jjukira wano Museveni akujje ku mirimu education system efudde kakati bwe balonda mu bitundu na bitundu bagaba no tubawe grade bano tubalage nti tebalinawo grade ya kusoma bettaka lyo bali tutte obugagga bwo babututte abamu mwatandika dde okufuuka emmomboze nga mukyaliwo ki system kye mwaleeta nga kye musavinga sebo nsonyiwe akonkaleese nga baidawe kubambadde ndaba abantu bangi ebiri e Kongo bigenda tuuka wano abasajja bano abayingidde wano beerituli abayitirivu Abaethiopian abayitirivu be bayingiza wano Abasudan gwolulabye ensi yawe efuna ettaka ensi bw'oba oli mugwira ettaka bali kuwera ku liizi ne kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala babawadde mundu babawadde sente beetirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka naddala wano mu Buganda ebitundu by'Ebunyolo n'aweetoolodde gobadde okimanyi open door policy yeri wano
no kufuna ettaka sebo nze and we are credited globally credited for what? That is one of Museveni's agenda, master plan agenda, okulaba ng'ensi bagibajjako. Muddeyo babawo obukunkumuka, muddeyo babagulemu ekkiriranye, muddeyo mugwemu ensa naye agenda eri Congo yerina wano mu Uganda kubanga omusajja ono okuteekako omukono ku executive order ekkiriza abagwira okufuna wano ettaka. Omugwira omuzungu ng'agenda balekawo etteeka nti omugwira yenna ng'azze mu nsi yammwe ettaka alina kulifunira ku liizi. Balifunira ku kikati kakati balifuna openire bannansi bonna bagubye otuuka kati mu bitundu kati nkuwanga makinye kansange yonna munansi okyasobola okubaako newopangisa. Gwe wali okitegedde lwaki mwami Museveni yaddira bamanerenda bonna boogera olulimi lumu abeetoolodde eggwanga batwala property z'abantu enkya n'eggulo? Those manerenders speak one language across the country era batute property z'abantu. N'olwekyo gwe musajja gwe tubalengera wano mukyakyanca musimanyi maama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri Kongo kidda wano naawe wammwe baagalawo. Jjukira omusajja ayempawalinze abasajja bano abayingira wano abawadde sente abawadde emirimu abawadde power no authority. Kati olwaleero osanga omugwira ng'ayogeza maanyi okusinga munnansi ne batwala ebyalo byammwe. The other day nze siva Munyolo nakikubuulira kwano I'm not a Munyolo but I feel bad okusanga nga abanyolo bonna babagobye waabo olw'amafuta. Zino group ze mulaba batwala mu Northern Uganda ze batuuma nti balaalo si balaalo. Those are not balaalo. Those are refugees from neighboring countries. Babayingiza wano gwe lwaki olowooza abasajja babeereeyo mu nsiko eyo nga tebavaayo? Gwolooza bo tebaagala kusula muyenga oba kololo kakati bagenda balondamu abantu bamwe abaali bategeera bonna babaguzeeguza emitwe tebakyategerekeka balooleza mu sente mane naye ng'ensi bagiwaddeyo. Sebako nkogeddeko kakulu because I'm a shadow minister nabadde n'exchanging n'omuzungu omu nangamba you guys you are fools. Omuzungu naye sebo yatuiseeko fools nagamba open door policy Museveni gye yateekawo nti buli mugwira ayingire wano n'amala ne yeefuula kuba ye Museveni musajja mugezi kyakola yeefuula nga atakikola. Kati yeefuula mbu bano balefujja abali wano tabafaako meanwhile nga bakapchalinga eggwanga lyonna. Kati njagala kuwa ekyokulabirako wano Buganda ekyasigazaawa Buganda yina ettaka eriruddawa babagobye ku mirimu ne education system bagise temukyasobola kufuna mirimu abafunafunamu akasente mutunda bibanja nga mudduka ebweru. N'olwaleero ne bw'omala okusoma omulimu ogulirira mugulirire. Omusajja ze alonza akakundike ak'abantu abeetuuma amannya g'Ekiganda bali wano babalya mutunula because they share with you handouts z'abawa. Babagamba mulonda abakulembeze abasobola okuyimirirawo ku migongo nga tebekkiriranya mutunuulire ekika ky'abantu be mulina olwaleero be mukubira mu ngalo wano. Era sebo njagala kwebaza singa Kyagulanyi teyajja twalibadde waffe. Sebo buliriza nkimanyi toli memba wa PLU naye singa Kyagulanyi teyajja twalibadde waffe. Singa Kyagulanyi teyajja twalibadde waffe kubanga kati batulya misana nga tulaba. Kati batulya misana emirambo gy'Abakongo egigwe Kongo bejjusa lwaki basembeza abasajja bano na wano tuulira mu bakyaza nga boogeza bumalirivu. No Kyagulanyi abalemesozo okubalya anti nkugambye wakiriko kati naye atuyambako nga bw'owulira ngo olina ekiwundu kikuluma ne bagamba ogira omira kapenikiira nga bwe tuyiya solution. So Kyagulanyi anti byatuteereddewo polisi zaffe polisi ezitaddewo. Singa Kyagulanyi taliiwo nga tulina ttiimu z'abana abasajja bano nga bwe mubalaba abeewaayo okwekkiriranya ne Museveni batusaanyewo nga tulaba ng'olweto kyakkirizibwa kufuna mulimu. Ebyalo byonna babitututteko ekiro n'emisana. N'otuuka mu palamenti ng'amateeka ne muteesa ku tteeka ly'emmwanyi nti palamenti tusazeewo teri kujjawo kitongole ne babayita ekisozi ne bakoma buli omu nga ensawo ye ezimbye ne bakwata ku handouts ne bawa abantu. Era sebo nga boogera kujja njagala kwebaza mu ngeri ey'enjawulo nze ng'ava eruweero sebo Kyagulanyi yadde gwe wajja naye tukwebaza okujja. Tukwebaza sebo mukama wange nze ni musajja mukulu nasoma nva mu Luweero naye singa tewajja sebo twalibadde ng'Abayudaaya bwe baali mu biseera nga Yesu tannaba kujja.
nkugambye nzikiriza nebaze Kyagulanyi singa teyajja ku gurupu y'abannabyabufuzi eno gye tulina enfenkenyi y'essente eweddemu ensa n'osanga omusajja nga mukulu naye nga yaggwamu densa atunuulidde kimu busente bwe bamuwata kyatunulira n'omwana we nti agenda kufuuka momboze ebyalo byonna abasajja babyera kiro na misana gwe nkubuuza nga Munnayuganda lwaki olowooza bammanerenda bonna boogera olulimi lumu mu ggwanga lyonna ku nnyanja yonna babagobyeyo abantu baffe wadde okimanyi nti ku nnyanja yonna babagobyeyo Kyagulanyi mugambe mutuna mu kamera eno mugambe Kyagulanyi era sebo ndi mu kamera yo mugambe tuwulire Sebo Kyagulanyi singa tewajja twali badde waffe Kyagulanyi webazibwe singa tewajja sebo twali badde waffe oli muntu wala ku nsonga y'emyaka 39 kati ejo saakulabye lwaki tewagenze mubende kujaguza ebiro bye tuyita mu si bya bulijjo yes ng'eggwanga ne bannansi bonna kubanga kati boolaba buli kimu mu Uganda kyenkana kifudde Uganda tudduka tudda mabega era mu biro bino buli muntu n'atakkiriza Katonda we twetaagira okwekwasa ennyo Katonda mu biro bino kuba abasajja abafuga eggwanga lino basazeewo okulisaanyaawo nga bakozesa abayivu ne bannaddiini abamu abasuubira betwalisuubidde nti batya Katonda naye nabo baafuuka ba allies baabo abali mu kusaanyaawo eggwanga lyaffe kuba nabo bafunayo ku kamugo. You're not responding to the question. So ati nkubombuze ekyemyaka 3 tewagenze mubende nga ngenda kukimayoki kubanga olina okumpa ensonga nti ekikutwale mubende bwekiti abantu bali mu kubona mwabudamya abayekera ba NRA abantu ababudamya ze sinze nababudamya ababudamya they made the worst mistake in the history of this country. Come again. Abantu ababudamya mwami Museveni n'akabinja kakaba yekera mu nsiko z'eruweero. You made the worst mistake in the history of this country. Paulo Muwanga yabagamba nga General Museveni minister wa defense yes. ku mulembe gwa Bobote yeah. N'agamba nti omusajja ono okusinza we mulaba atemya nefaana naye mpulira alina ebirowoozo eby'okufuga eggwanga ne bwe mulikola ensobi yonna ne mumukwasa eggwanga lyaffe lino Uganda mugenda kukola ensobi semasobi mu byafaayo bya Uganda kati olwaleero buli omu abuuza ebyensoma bifudde walabye kati kyebaagala kyebagradinga political grading of students amasomero getwalina agaali traditional gakolanga obulungi gonna intentionally bagasaanyaawo ati zokko wulirize ebigambo lwaki oŋŋambye twakisaagenze abantu baffe wano babasanga nga bateredde entende nga ne bwe wabeerawo olutalo nga lutamaguza asobola okuva Nakaseke najja e Kampala ne bwamala emyaka 5 nga teri atutte ku kibanja kye bigureda kati olwaleero biri eyo bisende ebibanja by'abanaku abanaku tekyali abawuliriza mu kooti bonna bali eyo omukulu ono yajja n'agamba ataddewo rule of law olwaleero Dr. Kiza Besigye omubuuza omulanga ki kyotayogera abaana ba NUP bonna bajjudde makomera abalala baba bizadda n'ennyimbe baddamulira bamachete rubwama olwaleero botunuulira emirimu engabanya yaje yeggwanga ne bakugamba genda otusomera amanya ne bano boolaba olwaleero omusango olinga yeeyita Semakula nenga yeetuuma bwetuumi ng'omukulu akimanyi programu yaabwe kakati what do we go to celebrate abantu baffe abakolera ku nnyanja bonna babagobyeyo emiggo kati olwaleero nnyombye n'omusajja ku saa 11 n'ekitundu ez'okumakya kusimu nze simu yange esulako omusajja angamba nti okusinzira Uganda nga bwefaanana kati tojjaako essimu essaawa yonna owulira amawulire esimu ogisuzaako ngisuzaako ne bwonkubiranga busaasaana obudde bubeera obukwafu enya okusaa 9 era ngikwata ne nkubuuza obadde ogamba ki bayinza okuwa amawulire nti embere gayigayi bayinza okumpa amawulire nti owaaye embere gayigayi weetaase waliwo ekaaka katambula siri mutiitizi gwe nkugambye akatambula kali negative akange kali positive wakigotooleza negative kakati n'otunuulira abantu baffe bakolanga emirimu nzonaba tugende mpola honorable mwe bannaluweero mwabudamya
Mwami Museveni n'abalwanyi be aba NRA. The worst mistake we regret in the history of this country. Ne mubawagira ne muwaye ente, ne muwaye mmere, ne muwaye buli kimu. Abantu ne bafa bangi. Nga mukoye embeere yaliwo mu kiseera ekyo. Abo abaaliwo be baali bagikoye. Bano ne bajja okununula eggwanga. Nga banunula ani? Era ne banunula nga banunula banansi okuva mu mbeere yaliwo. Kugambe nga banunula ani? Kubanga bo beenunula. Sofe tebatununulangako. Bw'oba ogenda mu liberation abazibaddeko be beenunula osanga oba minisita abali mu kulya osanga oba ani abali mu kulya n'abalala be bayambyeko ba aidinzeeko okulaba nga batwala ebitundu byaffe. Emu ku original plan ya Museveni yali yakulaba nti ettaka ly'Abaganda libagibwako bonna. Anti nze kyange nze nkigambye si kya radio. Nze kankubulye mu 10 point program ekyo tekyalimu. Anti nkugambye ebyali mu 10 point program nkola y'ekiyeekera. Nkola y'ekiyeekera owandiika 6 nenga otegeeza 9. Okimanyi ekyo mu nkola y'ekiyeekera? Omuyeekera bw'aba n'akuwa embuzi ateekako omutwe gw'ente naye n'agisibira mu kikapu nga takukkiriza kulaba kiri munda. Kakati bano bw'ogamba nti baanunula bo beenunula kituufu kuba eggwanga balitutte lyonna lyabwe. Olaba bambuka ne mu Northern Uganda nayo abasajja abaali solid bonna baba dividings batuteka ettaka lyabwe nga beekweka mbu balaalo. Who are the balaalo? They come from which region of the country? Kubanga bw'otuuka mu Banyankole bali settled balina ewaabwe, bw'otuuka mu Bakiga bali settled balina ewaabwe, bw'otuuka mu Banyoro bali settled balina ewaabwe. Who are the balaalo? Balunzi bante. They come from where? Bavaawa. Nawe osobola okumugula. No ne beetandika okwekuŋŋaanyaamu ebibinja by'abantu 10 mbufa abalala. Please ne wakubadde abamu baweddemu okutegeera olw'embeera eriwo. You can't fool all Ugandans. Erojja mubuuze Museveni, who are these balaalo? But abatuula naye. Who are they? These are refugees from Tanzania. They were originally from Rwanda ne bagende Tanzania. Ne babeerayo ne bayala nnyo bwe batandise okuyingira ebyobufuzi mu Tanzania ne bagoba. Under Museveni's open policy on refugees n'abagamba mujje muyingire wano. Yeah, but honorable. No gwe nkubuuza ng'owamawulire ali independent. Who are these balaalo? Wali owulidde Abanyankole nga bagamba nti bano bava wafa oba Abatoolo oba Abaganda oba Abasoga? Who are these balaalo abaloitalinga all the country nti ne beekuŋŋaanya wamu ebibinja bagende eyo nga bagira? Who are these people? Yeah, kakati ffe tutunula wano ne tulaba agenda y'abasajja bano ekiri e Congo kye kigenda n'okubeera wano nga indigenous people baba suppressing bagoba mu nsi yabo. Jjukira akusuppressinze economically tebakyakukkiriza kuba na ssente mu nsawo, be bawola ssente, be beegabira ssente ezigula ettaka, be beeguze ebyalo n'ebyalo, be beegabidde emmundu, be beegabidde authority mu kitongole kyonna. Where are you going to be? Yeah, but today liberation. Which liberation are you talking about? Economic liberation, political liberation, social liberation. Nga government enamba tesobola nagulira abalwadde basirimu ddagala abalwadde abali malwaliro ng'ekugamba nti wowe America eggaddewo obuyambi, Trump aggaddewo obuyambi, abantu bagenda kufa. What type of government is that? Uganda bwe yali sibweri. Ati nkugambye bwe yali soweri so what? Ndi kakati omwezi gwakamisa n'enjuba n'eyaka ekiro mu Uganda yakyuse. Which sectors? Yensonga lwaki tulina NPA? Omanyi kye bayita NPA? Yes. What is NPA? National Planning Authority. What does it do? Planning for the country. Kati n'olaba ne mutuuka ne mu census ne bayingizayo ebyobufuzi nti genda obawe gino emiwendo. What are they hiding mu census ya Uganda gwengo otegera ng'okutte 327 billion ziroziwe ekitongole kya UBOS nti genda mu carrying out census nene bakomawo nga balina certain command nti muleete bino ebyemivuyo. But tugende emukwemu honorable. Let's look at health. Which health? Amalwaliro ga government temubeera ddagala mbuulira yeddwaliro omuntu gyagenda nga toyogedde kulye wange nakaseke obali essemuto. Umbuulire nti National Referral Hospital, let's start with National Referral Hospital. Nti bw'ogendayo wali bakujjanjaba. Buli agenda yakomawo alamentinga. Emulago National Referral bote gye yalekawo. Teri bitanda omulwadde bamusala ekisone bamuteeka okugundi. But numbers the number of health facilities. What is the role of planning authority? Bwe zeeyongedde omusolo ne gukendeera.
General Museveni yajjano yakugamba bwe yajjano yasanga mu kuŋŋaanya omusolo 50 million si bwe yagamba $50 million kati akuŋŋaanya meka ziragawa mwe mwali mwebuuzijjako nti mwami Museveni bwe yajja ono yasanga nga batubanja only $5 billion I mean 5 billion shillings bilioni 5 eza Uganda General Museveni yasanga batubanja mu 86 mu 2005 World Bank netusonyiwa amabanja gonna Uganda agali gatubanjibwa kati olwaleero what is Uganda's public debt, how does it stand? Kati batubanja 100 trillion ze babanja Uganda obuseki 10 naye tumubuuza ziragawa ozisaba parliament mu supplementary no atize but look at the roads honorable laba amakubo gano tuina gosobola okumakinga sente ze tufulumya na amakubo agakolebwa walola byeyensi nga tekola makubo ne Burundi esinga okuba obunako mpaye ensi gyomanyi mu byafaayo nti eno tekola makubo Eastern DR Congo teri makubo gakolebwa Eastern DR Congo no I'm asking Eastern DR Congo naye ekola makubo gayo bano manyi lwaki bakugamba wano nti gwe tebajja kukolera makubo ate ne bagakole Congo omanyi nti gwe tokyasobola kuyimirira mu bakongo noyogera nti amwe Uganda ne batabeera wakutwala misinde nalabinga boche kitebe kyaffe ne byocha ne bendera zaffe ne bocha Kenya etukyaye ekinsasha ne batuocha ne bocha yo embassy yaffe ne bajocha bendera nga bazikuba ko omuliro ziri bweziti Tanzania etugamba bagundi mubeereyo mu nsi yamwe judde enzikiza gye mubeera mukabireyo tetubeetaaga kati tuli luddawa kubanga mu budde buno twali badde tugamba omukulu nti wasanga batubanja obuwumbi 5 bokkango jja 86 kati ne weewula mu buli kasi mu 2005 World Bank negamba Uganda tugisonye amabanja gonna omukulu naddamu okwewula buto kati olwaleero batubanja trillion 10 trillions 10 nga ne sente trillion 10 trillion no 100 trillions 10 ze batubanja ng'olwaleero ne bw'okuŋŋaanya omusolo n'ogugerageranya ne ku budget y'eggwanga towezaako a quarter of what we are demanded kakati ye tulageeyo naye ng'omubuuja sente zino ze weewozo ziteeka watulabamu abantu ab'olubatu muli bagagga nnyo mu Uganda n'ebweru wa Uganda mutulage ku accountability ya sente ezo ogenda okulaba ng'alonda baminisita abakuba obukubi mu ngalo buli kaseera nga nabo banoonya handouts njagala kuwekyokulabira mukulembeze twali million 12 today so we are talking about 45 million mbaye ensi gy'omanyi nti erina static population tedi yo the more uliriza kino nkikusobya nasoma byanfuna abantu gye bakoma okweyongera ne revenues gye zeeyongera through demand okimanyi nti abantu mu consumption gye bakoma okuba abangi through consumption manyi lwaki China katinga ganyo kubanga abantu bayo gye beeyongedde okuba abangi ne consumption ebeera waggulu ne revenue correction ne ebeera waggulu kati omukulu ono mubuuze wajja wano wasanga bakuŋŋaanya sente meka kati okuŋŋaanya meka kuba kati yagambye ateese n'etteeka nti kati ne bw'oba okola endagaano oba ya mulimu oba kutunda kibanja olina okusasula omusolo asitoberango otunda kibanja soma million 10 sasula omusolo n'okufuna n'okukola endagaano y'okuwa omulimu n'okukola endagaano etunda property yonna olina okisasulira omusolo which is very new Sarian kakati fe twagala kugamba obungi bwa mulwaliro wegali abasawo talk about beyongedde namba yabwe obungi they also say neddagala relatively jeriri abadogera ku bulade bakawuka kamukene bafuna eddagala nga kataso lya America kati kizibu nnyo genda mu ddwaliro lya gavumenti n'osanga eddagala ng'olisanzeyo olunaku lwajjo nakirwayizinze mu parliament ebyobulamu ebyali mu kinana mukaaga sente zetuyisa wano zigende zigula eddagala ziragawa nga kizibu okusanga eddwaliro lya gavumenti nga mulwadde n'osanga nga bamukolako nga ku mulembe gw'Obote wekyali nga ku mulembe gwa Amini where does that money go buli ddwaliro lya gavumenti bajje bayita national referral oba regional referral bateekawo pharmacy yaabwe eddagala mulitwala emisana ne bali registeringa ekyo ne bali kima the same people ne bagamba ojja digula kagamba ne wakubadde abamu obwongo bwafiira ddala bakuyita okola ki okusenyenterera mu bwongo bwasenyenterera nga temulaba we tuli temulaba we tulaga temulaba kabiga ke tusitudde mwali badde musooka ne muddako ewammwe ne mwerowoozaamu
ekintu kye babadde bagezaako okukola bagamba mirembe si kye bagamba tutandise na byabulamu byafa. Do you want to tell the country ensi gy'olaba nga ababaka ba parliament be bagula ambulance nga n'ababaka b'NRM bagulira ambulance ebitundu naye ng'omubaka w'NRM akugamba mu gavumenti takonkona atakonkona lwaki takuleetera ambulance ya gavumenti n'akuwa eyeriko ebipande bye n'amanya ge ate n'agamba ambulance yangikuwadde nayo gikozesa ate empeeza amafuta lwaki omubaka wo ow'NRM atakonkona mu gavumenti takusakira n'ofuna ambulance ya gavumenti ebeerawo ng'ogifuna ku bwereere no kibuuza gwe azembuza ebibuuzo n'otuuka eri sibayi mu zi Cancer Institute yonna abasawo baggwamu dda amaanyi teri abafaako ndaba balodde bebaka ku ttaka and you are proud. Yeah, but is that how we were? Is this how we were in 1986? By 1986, so you don't see any change. By 1986, Museveni nga tannawamba nsi yaffe ne banne kiwulire ne banne abawamba ensi yaffe bwe bakutwalanga mu ddwaliro ne bakubadde nga tebannakuwa ddagala omusawo nakkwatako ng'otandise okuwulira ng'awona nga abalwadde babawa obuugi babawa amata cuts of taxpayers money ng'ebitanda gyebiri kati tuli wano tugendeko emulago olabe bonna babayiyawo ku semiti naye ng'owulira bakutte sente bazitwala Kongo kuzimba makubo ne beegabiranga zi supplementary wali olabyeyo supplementary ze baleeta ati tugenda gula ddagala mu ddwaliro ovaluweero kasana waliwo eri egenda olabe bwefaanana kati n'emirambo bagisuulawo wabweru ne gikulukutiraawo emirambo since 1986 wakati ebyobulamu bifu tuveeyo kati mbadde nkugamba president nga yakajja mu bukulembeze w'ekitiibwa yagamba nti this is not a mere change of guards but a fundamental change 39 years the road you mean you don't see that fundamental change werabidde ebisale bya panda gali panda gali yali olova nga abantu babawamba ne babasuula namanve. What you have forgotten nti Museveni was part of that system ya panda gali omanye ekifo Museveni kyalina mu government y'Obote no just nkubuza ngo wa mawulire Minister of Defense yaba akola ki era peje tugamba abantu nti nga tonna kwatangala byo kuvuma Obote soko obuse ali Minister wa Defense owulira sebo niye njagala kwebaza waliwo omwami omwayogedde ekkubo ly'erugogo tujja kwogera ku makuba ku Letron ne mukulu visa kakati ebintu byonna mwe bye muzze mwebaza mwami Museveni byaze claiming anti government zabikola he was part of those governments. So security wise you still insist kuba tetulina lutalo kati mu ggwanga. We don't have any war. Uganda is safe. Kibozi omukulu ono kyabagamba Museveni nga yakajja absence of gunshots does not mean that we have peace. Tetulina mirembe. Tulina mirembe olutalo lwe tulina mututte ettaka lyaffe luli olutalo lwalingawo nga tulina ewaffe mututtewo tewali mundu zivuga naye abantu battibwa era bawambibwa n'abala bali mu military court martial ennaku ezo Besigye bamuganye n'omutwalira emmere abantu bafa mysteriously ne bafa era omanyi lwaki Museveni waliwo ebintu byagenda n'ayogera neneewunya nnyo bannamawulire Jena Museveni wakugamba nti Uganda is safe from border to border. Uganda is safe okuva border to border. Na yeye yebereramu ne bwaba ayogerako mu bantu alina akuuma kalinga kana akemberenge mwabeera ndo seera wakamula kalinga ki kalinga akuuma akemberenge obokalaba kabya kwerinda ati je nkugambye ate yakugambye tuli safe from border to border naye yeberera maba muteeka mukuma kaka akemberenge atambulira mu convoy mu convoy naye ate bwajja mu kisaawe tugezaze kwogera kiri abantu ekololo ng'alambula parade akuuma kalinga akemberenge mwatambulira omu kati gwe nalekanga so president yebereramu mwami Museveni omu ku basajja abasinga okuba intelligent yakusigala akugamba nti Uganda eri safe from border to border naye nze nebereramu era atambula ne kajegereze
ne bwoba ogenze wali ogenda okubeera bakukebera ne bajja n'okujja mwandawuya nga bamaze okukebera ne bamuteeka mu kuuma kaaka kalinga akemberenge mwayogerera omwo ne alambula kalinga akemberenge kuuma anti nkugambe ffe tukalaba kalinga akemberenge akakendabirwamu kati n'alyoka atandika okubabulira muli safe. You are not safe. Bino byebiro buli munansi we yeebuuza lwaki olutalo lweruwero lwawagirwa abawagira olutalo abaana bwabwe bafa mysterious ligendo labe nadduli omubuulire kwebyo omwana w'engeri gy'afaamu n'abalala bangi abafiirwa abantu babe mysteriously. Ogenda okulaba gundi yafudde, ogenda okulaba ekibanja kya gundi. Kakati olwaleero tetukyalina kyaffe nga bannayuganda. Foreigners have taken over our country economically. Olwaleero abayindi be ba dominant gundi mu the Asians be ba dominant mu bya trade. Dominant business people in the country. Dominant business people in Uganda. But indigenous people bonna mu 7 aba suppress nze bonna. Luli twamugamba nti bwe tuba tukola enguudo ffe tetuvaayo ne bwe tuba nga tulaba nga opposition. Waki towa capacity local companies noziwa sente ne tusanga companies zino ezizimba enguudo nga company ki Abubeka Construction Company, National Enterprise Corporation, company kyendala ezikola enguudo ez'abanansi ziwe capacity zi-training abanansi ne kakati sebo nalabye n'ekisaawe kyakibwa bakiwadde mu Misiri azimbe ne bamuwa $125 million. Wano tewaliwo bannansi basobola kuzimba kisaawe ekyo kubanga tayagala mubene sente. So you are supposed to have foreign influence economically, socially, politically. Bonna baba suppressinzewo ku map era olwaleero mujjeko obugologosi bwe. I expected it to at least appreciate issue security. Security eriwa. What is security are you talking about? Luli abantu basula emitima gibe basulanga emitima gibe. Olaba kati ne yalese netteeka n'agamba nti nente agenda ziteeka kama jaga zikuuma ne mwanyi. Anti yalese netteeka eri emwanyi tire mwayi bazikuume ne mundu. Goloze talaba kitokota. Walola byeko wano kyazizaako minisita atajjanga kajegereze bazikookinze naga anti ndeka gwoba oyagala okumanya nti eggwanga buli omu ali ku bunkeeke kyegambye nti Mwami Museveni mugezi yakugamba nti kola bwoti ye nga yeebeereddemu genda olaba olwaleero buli mukungu alira mukuumo w'emmundu batambula ne kajegerezaabwe kuba nabo beebeerera omusajja ayogedde emboozi ze eriri safe buli omu alina kajegere era babajja wali mu parliament owulira obugombe-gombe obwoggana era njagala kusaba ba KCCA muteekeewo etteeka erigoba obugombe-gombe obwo bwoggana ndaba mukwata ab'ebireediro leediyo eyo mu byalo musimanyi bali ku environment pollution ate bano ab'obugombe abajja babutwogganyiza. Bwovuga emmotoka mu kasirise tebakulaba nti minisita ayitawo abakungu ba government anti oli mukungu wa government so what on taxpayers money. Olala nasanga omusajja omufere eyo ng'ayogera Museveni nyini sente ne mubuuza nti azijje watunze enteze namwe nga mubulina anti obugombe anti nkugambye wa KCCA nkulaba okwata ab'ebireediyo mbu bataataganya environment njagala ne baminisita otandika bawandiikira nti mulekerawo tukubira obugombe naffe tuba tubalaba nti muyitawo. N'olwekyo sebo oteeka okuba ng'oliko ekikyamu ku mutwe ng'oliko obulemu okutandika okwebaza mu Museveni yaleeta security. Eno security yaabwe ekuuma bugagga bwabwe balwanyisa Lakwena bw'oba oyagala okumanya konyi mumambuka koniani muzi koni yadduka aliyo baba central aniya mukugamba gwe koni omutegeera koni omutegeera ddala ngo omukulu obayise bazze okunyonyola ku koni basobola mu kunyonyola yali mukulembeze wa LRA Lord's Resistance weebereremu sebo weebereremu anti bamuwangula kati amamuka gali safe nkugambye negino sala atuleeyo nkugambye basalanga emimwa gy'abantu bwe bati nkugambye kuzi koni Joseph Konyi Musimanyi Lakwena yabadde wano naye ate ente ne zibula naye mbukimanyi akozesa magiki n'adduka. Wabuulirako ku biboozi bya Lakwena ojjodde okola analysis ku biboozi bya Lakwena otunuulire n'obugagga abantu b'omu Eastern Uganda bwe baalina the Itesots were very rich people baalina ente zaabwe. Lero gendo tuke mu bateeso buze ente zammwe zaalagawa kyemwagala otugamba Lakwena yazirira mu nsiko de Karamajongs ente zammwe zaalagawa de Karamajongs today ebateeso mbatadde
mugambe nti abateeso kyemwagala tugamba nti onola kwena eyakozesanga simanyi magike oba ebyobufuusa ye ya driving ente zammwe ne zigenda today the Karamajongisi nabo tebasigaza kate konna. Even in the northerners today nabo tebakyalina kate because they were economically empowered. Olwaleero genda olabe abantu b'omu north ettaka lyabwe lyonna batandise nalyo dibasibako balitwala. Okay. So what type ompulira oyogera nti tulina emirembe gyegiri wajjo njagala oginnyonnyonyole nti olw'okuba towulira amasasi gavuga n'olwekyo olina emirembe tulamaguza asobola okujja ku radio wano gabwaze mpaayo ebiseera radio wezalinga weziringa abantu tebazoogererako nogwe mpaayo ebiseera radio wezalinga weziringa tebazoogererako anti katonzikiriza kumalayo nti honorable tulamuguza asobola okujja ku radio n'awanda omuliro n'avumirira buli kiramu nakunumba naddeeka ne yeebaka anti kati awo Museveni bw'awulira bannamawulire ekika kyo ng'agamba Uganda etandise okumpoomera. This is a sovereign republic of Uganda. It's not a property of Museveni and but it wasn't there before. No, but you had no radio. Mbulira radio yaliwemu. Gwendo obuuza ababeeranga ku radio Uganda bamekobo tebe yakwatirayo n'abattirayo. Mpaayo omulambo gwe battira ku radio Uganda. Abavubuka bangi babayoola. Twogere ku byenjigiriza. Ebyo byafa. Ebyo ebyenjigiriza nabyo babitta. But look at the number of graduates every day. What type of graduates do you have? You have the quantity but don't have the quality. Maybe we shall get to the quantity later. Where? No, I mean bwe yalinga akyafuga nga president wa Uganda lite yasoma ne Makerere bagitanga Harvard of Africa. N'olwaleero ugenda olabe ne Makerere eringa kati secondary school. Makerere is like a secondary school of today. Harvard of Africa. Wagituusizza. Tewali kyagenda kubalekera nga takisaanyizaawo. Have you ever seen Makerere of today? Nolaba graduate n'aveeri n'afuluma ne bamugamba tewali mulimu okujjako gende Dubai mbawalabu oba kujjamu ekibumba ne bakitwala oba bakujjamu ensigo ne bagijjamu. These are Ugandans mwasalawo kana akabinja akawamba ensi yaffe katandike n'okutuuma abantu baffe banansi mbu bakadaama. Who are you? Bakadaama. Munansi owaffe wano omufumudde mu nsi ye n'otandika n'okumuyita kadaama. Babayita baani? Mbu kadaama. Kachi? Kadama nze mpulira kadama mwe babayita. Mbu kadama akola ki? Anti nkugambye Mwami Museveni bwe yajja yasanga nga tulina emirimu egimala banansi. Kati banansi bakadama. Naye kati omunansi bamufulumya wano obuteyagalya ne mwagenda mu nsi z'Abarabu n'akomo n'amuyita bakadama. Do you know the owners of those companies ezitwala abantu baffe mu Bawarabu obamanyi banyinizo? Buli lunaku obwana obutone busimba nga bugenda ku save trade bulese ensi yabo n'ataddewo open refugee policy abagwira bayingira wano bafuna emirimu batututeeka ebyafuna buli kimu. Buli wembeera ku nyonyi 3/4 babeera bannayuganda abaana bagenda mu Bawarabu okukola everyday kusaba kyenyonyi and Museveni and group are here enjoying. Omuntu nga gwe nga muddano mubakubira mu ngalo baleeta emirembe bagijjawo batubulire gye twagibatuma. Kwati tujja gwe twatuma tigendo tuleetere emirembe bw'obanga oli wano otuwuliriza ngo gwe watuma abasajja bano mbu batuleetere emirembe gwe boogenda maka gaabo beebaze. Appreciate what? You making my people slaves in their own country. Okay. Nobeera munansi naye nga kufuna services z'olinako rights bakitwalanga privilege. Mbwe abantu abonna sebo batutunuulira beenyinyimbwa n'akutunuulira bw'ati alya ku ssente z'omusolo nga zaabeerako naye ng'akwennyinyimbwa mugwe tolinafuna quality health. Bo bwe balwala bagenda Bulaaya wali okitegeddeko nti abasajja bano n'abakyala bano balwala bagenda Bulaaya era Trump yayogedde ne batandika embuto okubaguluma. Ngenda okuwummulamu. Trump yabagambye. Ngenda okuwummulamu. Naye ka Trump gwe bikusanyusa. If those countries block our people from getting. Yes. Gwe lwaki ogenda bakujjanjabira ebweru gwe minisita gwe Kajajjatta lwaki togenda Mulago ne bakujjanjaba lwina laba mukulu bali omunsi mukwano gwange minisita Kajajjatta ng'akaaba bwe yabadde Kanungu mbwe ekimbe ne kimunyiga embirizi mbwe teriyo bulwadde malwaliro ne bamuteeka mu helicopter. Lwaki tewamutadde mu kibaasi kye oba mu motoka yaabwe najjeno abe Kanungu abamulonda bosi bantu lwaki omuleeta eno okutujuliza abantu wano mumujjanjabireyo teriyo malwaliro. Kakati ffe ng'abakulembeze tulina okumanya nti quality health is supposed to be for all.
So toyagala era twalibadde ne insurance ng'omuntu bw'olwala olina insurance policy bagende baterero anti kati ffe tugamba bali omunsi bw'oba olwadde bakujjanjabire wammwe kannungu tojja eno kutujjuliza malwaliro gaffe wagamba mu lidwaliro lirimu eddagala lwaki okaabambwe eyo ojja kufiirayo banna NRM baga n'ebyenfuna by'abannansi nabyo byeyongedde bitya kubanga abo bennyini ababa boogera ababagenze ku mukolo ebyenfuna bye biba byeyongedde gwatesebo n'owulira IGG najja n'akugamba nti buli mwaka tubbibwa trillioni 10 do you know 10 trillions nga ze zibbibwa buli mwaka n'owulira nti ne mu Bank of Uganda mu bano babadde bakuuma n'emmundu ne baziisa mu waya okuuma wano waliwo abambala ebikofiira ebimyufu nezikajegereza emmundu baba bakyakuumye ku mulyango nga baziwayalinze dda ogenda okujja nti parliament eteekewo parliament investigating nti awo mukulu agambye alagidde mbu saidi yebegenda ebinoonyerezaako kuba kimanyi nti saidi yalemala dda yonna tagiwa ssente basajja tubasula mu biyumba nga byambaata osanga afanda akukubira sauti naye nga yagala kugwa eri aludde ku kaseera akamere alyako bwe katyo then ng'olina obubinja bw'abatono ennyo abeefudde supreme abeefudde supreme be balina ofuna quality health be balina ofuna quality education era abaana be batwala mu international schools be balina okufuna emirimu gino gyonna egy'eggwanga emirungi gwe ne bwofuna omulimu omulungi basooka kubuuza bagufunye otya wano ayetiwe Ugandan gwe ne bakukuumira eyo mbu gw'olina kuba mwavu mbu kimanyi kati neebuuza nalabye General Museveni alambula ab'ebusoga naye ddala ab'ebusoga nga temwebuzaabuza omukulu oyo yabadde alambula ki PDM PDM aye bana kibumba kati avuddeyo mbwali mulango olambulayo ki olambula bwavu bw'abantu oba kudalira kibumba akoza atya muna ati aye nkukobera aye omusaado ono yabayire busoga yabayire alambula ki yabayire alambula PDM oti embozi z'ebikando bazirese wali ebikando embozi bazirese wali kunanda abafumuireyo naye oba bannaffe tubeera mu nsi kimwe gye mutalaba bintu nga bwe naba bajegewazizza mbagamba abantu bakole buli omu alina akyasobola okukola oli muvubuka ng'olina kyosobola okukola kola nga Shadow Minister w'ebyettaka mu dakiika nga tewera tewaliiwo tteeka likkiriza muntu kujja kusalako kibanja okusala ku kibanja buba bufere n'ekyokubiri tewali tteeka likokaka kwegula bw'ogula ettaka okuli abantu oba osikidde buvunaanyizibwa bwali ku kibanja kuwa busuulu essimu yange nga Shadow Minister osobola okunkubira n'enkuyambako kuwa ku nanka eri 0757 nkaga mu mwenda ana musanvu atano munya 0757 69 4754 wangalanyo aisaba sajja kabaka wa Buganda kabalegalega